Nesimi. Omazakabanga wena wepanka. Nakusanga na yeranga wemima. Gakamesejo kalabano katikinga. Kasoma atebo kamala no deletinga. Mazenkanya kunweza kakodyo kange butagwamu. Babuli bemanya nsoje nyongera munaka perfume. Olone kumitinga obusako nesekwe wanyu. Mana yezera maniti oli mukubo oja. Babuli wembera kulaba ngaze goloja. Kubanga bakuza sebakuza era nabawekoza yadde wekoza ze mama yakuza ze yakuza yenina myesiga nabyesigaliza banange bakuza sebakuza era nabawekoza ze mama yakuza ze yakuza byenina byesiga nabyesigaliza kalira kakana kuwe kubyentegese zola nonya kuberiyo binji byenterese nonya tula buli luzi lyakuluwombo. Banange mkulikeo mukumula koko tuli program tuchachanche unakura kutano Women's Day banange onakura ndino muimbi omu kubachala bachasinze okuyimba obulungi dala abayimba dala obulungi dala nina Chosen Becky onakura lero. Chosen Becky badensa babuze ku bantu abalabi ba BBS Telefina amanya gangenze Chosen Becky balamusizzaako bebaza okwekumira ku TV eno n'okutuwagira abayimbi b'eggwanga. Chosen Becky wati bababuuzizaako olunaku olwaleero tulina launch ya ndi muzadde Maureen Nantume Club Obligato okuyingira $2,000 then VIP zigenda kuba $5,000 banange temusubwa mubeereeyo tunyumirwe. Chosen Becky agenda kuyimba Valentina agenda kuyimba olunaku olwaleero tugenda kuba tulina bye tuwayawayamu ng'abakyala oba ng'abawala. Kaka tugenda kuba tuwayawayamu bingi naye ngenda kuba njogera ne Chosen Becky bintu bingi nnyo bye tugenda kuba nga tunyumyako. Becky ogenda kumbuulirako endongo oba ekuyisizza etya mu myaka gino gy'omazeemu oba mu bbanga ly'omazeemu endongo ekuyisizza etya? Endongo sofa tebadde mbi nnyo. Mukama abadde wa kisa gitambuliddemu bulungi byonna ebibadde bisuubirirwa okubaawo okikubye tebibaddeewo naye ng'okikubye Mukama abadde wamu nange. Lwakuba ku sayidi emu endala ku sayidi y'abantu be tuyimbira ebiseera ebisinga tufuna obuzibu nga tuli ku stage. Lw'ensonga ogenda n'oyambala ebiwanvu ne bagamba Becky atususeeko naye akyuseeko ku ataya. Buli kaseera abeera mwago yenna mukadde okitegeera n'okyusayo akampi nange osanyusa abantu bwe bakole ki bakuwagire n'otuuka ku stage. Kakati Becky gwe muli mu mutima oyagala kwambala ki? Nze njagala nnyo kuba decent. You want to be decent? Yes. Nkyagala nnyo. Kati anti nze sasoma bulungi Luzungu njagala nnyo ekigambo decent. Banaye Viola totandika. Decent church njagala nnyo. Be brief ogambe Viola being decent is doing this and this and this. Yes, okuba decent. Like njagala nnyo kubanga ndi muntu oba nkiyita ow'ekitiibwa. Yes, n'ow'obumpi aba wa kitiibwa naye omuntu ayambadde engoye empanvu aba n'enjawulo aba wanjawulo era okiraba nti essaaza kati singa nyambadde dress nga mpanvu nnyo gwe n'oyambala kamini akakoma eno n'osalako baligambye bane Viola ali ku kiwano. Yes, so njagala nnyo kuba decent naye olusi tugenda ne twambala obumpi olw'okusanyusa abafaani n'ogenda ku stage omusajja najja soko babulire sajja najja bulungi najja kale ajja nazina noyagala omulage nti yes tugende maaso abeere wabbali waali n'omulaga nti togenda wala olw'ensonga oyinza okunkuba ekigo
onkubye ekigo kiwedde osanyuse naye ate kyekigenda okuddirira mu mawulire bagenda gamba Becky yakikoze akigenderedde bagenda gamba byamanyire okwasama okitegeera kyokka nga bambi nkuwadde ka gap tuzinemu n'onkwatako bubi bannange bafaani ndowooza muwulidde bane twefuge ebiseera bisinga oba osanyuse si kirungi ate kugenda n'ogira abakyala bakikola bulungi nti bo baba basanyusa ebiseera ebisinga basobola kujja nakola ki so bafaani abasajja Becky abagambi bambi engalo zino jasi ze tulina okufuga zokka engalo zokka ze tulina okufuga buli kimu kibe nga kitambula maridadi sana maridadi omukubidde Ruki nkutumiddeko ko nyonyawo digbawa naye mutumiddekaawo abalayi ba BBS mwena banange mbagala nnyo batumiddeko nnyo kakati Becky olunaku lwaliro ogenda kuba opafominga bifo ki leero okusooka ndiko obligato agenda nantume ndabeerayo fenna abayimbi fenna bambi tugenda baayo abantu mukeere ngenda kubeerako ku Freedom City yes ngenda kubeerako ne ku show ya David Lutalo e Kanyanya ya kalize nga tombuuza kakati gwe maama genda kubeera wa munnange olunaku lwaleero ngenda kubeerako kalenda mbereke na bingo nve na bingo ngende gayaza n'ebitundu ebirala bingi nnyo bane mubeeyo tunyumirwe tukikube yes kati Becky waliwo akantu enawulira otuuseewa kugula pikipiki ya muzeeyi violence aba nkwate mpola totandika mukadde pikipiki ya muzeeyi ejja ddiize mpenda nalagulawo pikipiki ya muzeeyi ng'ogisaba okulula wali wonna kyenjagala kyokka abaleka abannyonyola pikipiki ya muzeeyi ejja ddi wamma mikwano nze nsaba buwagizi bwammwe gye mukoma okumpagira ngeragulamu mmotoka Becky odolojinza ekibuuzo pikipiki ya muzeeyi ejja ddi bwe bampagira ono omwana abadde ki kati Becky mumuwagire yes mumpagire temunkowa yes olwayo tuweereza vala nakitende yaweereza olunaku lwaleero ne munange Chosen Becky ono Chosen Becky alina akayimba akapya bakayita kyosaba kayimba kalungi nnyo katubantu kabaweemuko tunyumirwemu tulabe kyosaba kyatankole mane kyosaba kayimba kalungi twatadde ne video eri ku mutindo tovala buli kanaku ngamba mukama thank you ebale yes kubanga kyenayagala obwedda video nungi kayimba kalungi kwe kali buli wamu wekali ne ku TV katanisedde okuzanya ndozo lyawo gaana enzani Becky waabwe nzani nawe ntunuulira ondabi mazima nzani eriyo baveri Masaka eri siyongerako tubireke mpola kayimba kyosaba ogenda katuwamu katini tukapera tuwuliremu tugenda kuba tukakubana ku BBS Telefine program kyakyanke akatundu akasinga okunyumira kagamba amasaali gagano gonanza nagayiga era byolaba bino byaddala si bya kitayina ninayo obubuuzi tuula nkubuulire kyosaba kyenaleeta kyosaba kyeneta oba kasupu kowuuta kyosaba kyeneta kayimba kalungi nnyo bakayita kyosaba kyenaleeta nalimbuulirako wuliro kyokuva lwewaze olowooza kiki kyennakuwadde nga tekiwaze sembera wano mukwano tebatuwulira oyagala kakando kaleeteke mbankoleza bw'otunuulirawa awakyabungwe matereza kisongako obusozi kyongamba nga nkuleetera abo bagala biyise byabwe bya kijasi bw'omusaba ka cake ataleeta kagaati naye nze kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneta oba kasupu kowuuta kyosaba kyenneta kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneta oba kajali nga ndeeta kyosaba kyenneta ogala ddala si byakwetolola ze okuva wansi okutuuka ddala ku mutwe mwebbanga lebase n'olusi nkuloota kyova olaba wano buli
ekyoyagala kireeta omukwano gwe gutyo gwokanze gwe nakogoka abo bagala biyise byabwe bya kijasi bw'omusaba ka cake ataleeta kagaati naye nze kyosaba kye naleeta kyosaba kye nneeta oba kasopo nkowuuta kyosaba kye nneeta kyosaba kye naleeta kyosaba kye nneeta oba kajali nga nneeta kyosaba kye nneeta Amasali gagano kondanze nagaiga era byolaba bino byaddala si bya China ninayo omubozi tula nkubulire kyosaba kye naleeta kyosaba kye oba kasopo nkowuuta kyosaba kye nneeta kyosaba kye naleeta kyosaba kye nneeta oba kajali nga nneeta kyosaba kye nneeta Becky way. Kayimba kyosaba kye naleeta. Saba kye nneeta. Onyindisa kayimba ako sinakakwata bulungi naye nga kayimba kalungi nnyo kavudde wa Chosen Becky onakwayo tuli mu program tuja kyante tukyanyumirwa nnyo vala nakitende ne munange Chosen Becky. Ya lunaku lwakutaano Women's Day tugenda kuba tunyumirwa tugenda kuba tuchakala kwegala buli wamu tugenda kuba tukikuba bukubi wali wonna kati Becky akayimba tukalabye kyosaba kyonaleeta masa osubira kuzako project singachi oso tunyonyolamu oso kunyonyola ku bantu bagamba nti masawo subira ngenda kola kino ngenda kola kino ngenda kola kino Masawo nina projects nyingi era olaba ndeeseeyo omanya ate ekijja kika kubanga ngenda bugenzi mu maaso nina ennyimba ezange omuntu omu nsuubira okukola collabo ne David yes ate nga ezange zizigenda osooka nyingi already projects gye ziri mu studios so musubire kyamaanyi nnyo Becky agambye musubire kyamaanyi nnyo projects zigira ddala nyingi just mumbere nga muwachinga Becky nakabuzo kenjagala okubuuza before nga tunakola kintu kirala kyonna oli bikine ne David Lutalo wanje mama ndiwulire kati njagala era otunyonyole bulungi naye nga kwendyo nyinyonyole David Lutalo ne Chosen Becky bali rich David Lutalo olyose nombuuza so ompadde n'omukisa okwebaza ku papa wange David papa wange papao yes mwagala nnyo by the way lero kasuke nkubuza kakangusalemu ekirimi papao okuva ddi papa wange okuva ddi sokoleke kati nnyabo owulira oyagala ki no kati kyenjagala nnyonnyole omukulu David Lutalo afuuka atya papaawo twagala olugendo luno olutunyonyole abantu bamanye bali ku video style final program kyakyanke bategeere kakati ebiseera ebisinga batugamba we bati twakula ne bazadde baffe naye right now tetuli mu bazadde naye abantu betulimu bazadde baffe so David Lutalo mukwano gwange ye muyimbi gwe nasooka okufuna nga friend wange nasooka kufuna oyo Caritas Jostede ne Little Boss ne Ragadi mukulu naye era mu mikwano wabeerawo mukwano gwoyogera nagwe nnyo zona giri mikwano ne wabeerawo mukwano gwa ddala so David is my dad by the way mbabeerawo mukwano gwoyogera ennyo naye nedda oli taata wange mukwano okitegeera by the way leero birthday Viola nsaba omuyimbiremu happy birthday tumuyimbira akayimba happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear David happy birthday to you awezeze emyaka gye egy'obuto yes I salute you papa thanks for all
Happy birthday David Rutalo banaye nkwagala nnyo nti oyo munaluweero nange ndi munaluweero happy birthday mukulike tukulike kakati Becky yes tuna ekintu kigenda okwogerako nti bw'otunya industry eno siramu producer inanga mukyala okimanyi nti muli producer mukyala ng'akuba ebigoma bino bye tugenda mu studio ne batumikisingira engoma ne batukolera biki sirabanga ku mukyala yenna bonna basajja Nesim Bawa bonna basajja kati awo simanyi tugenda kukola tutya bannange ekisooka ndo oba ngambe naye twekkiririzamu abakyala tuli confident mazima kiki oba kutya mbutuufu teri kintu kinyuma ng'omukyala akuba ebidongo simanyi oba bizibu oba si bizibu sikitegeera bulungi si bizibu naye nze ngenda kwewaayo wangi maama ngenda kuyiga production ate Becky ndowooza ojjukira nze manyi okuba keyboard nkumanyi manyi bulungi wali mu era nze nje sooka abakyala banange temwenyoma muveeyo bane tuge production bane tukole abasajja bakyokaye bali mukola production bokka basajja omulimu si gwa basajja bokka n'omukyala osobola oku Hello darling Wanzi honey Mama nange nkwagala nnyo sweetie weebale supporting a baby nkwagala nnyo mama Kato okuva emukono weebale kwagala Chosen Becky wangi mama ye hani ne video ejja mama zange mukwano naye video zijja nange nkwagala nnyo baby webalire ddala hello alikusimu hello wanji mukwano hello 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 honey oh sorry tumuluzinze betyo banange tugenda kuba akayimba tosimula by Viola Nakitende nze kenyini a present the queen herself the queen herself chimayo boy Viola Sound Bobby kuona kuna tosimula baby tosimula kuena vuna yeto jajamya kuma tojajamya kuona vuna yeto simulanga baby tosimula kuena vuna yeto jajamya kuma tojajamya omutima gilasi kwatampola wizo kumenyeka nga tolaba gukume kuba tekulibala togukuba ne gujenkovu ebyange manya nasiringa ebikondo nalohinga teli aiza kunefunza kabenga linazipaundi bambi tukole sobi zebontobo nsude kabi nikola ntanga zebomanyi omutima omunafu gwenina kuona vuna tosimula baby tosimula kuena vuna yeto jajamya kuma tojajamya kuena vuna yeto simulanga baby tosimula kuena vuna yeto jajamya kuma tojajamya jagala kulaga byonna binakwekamo mumutima binakwekeyo tompita kisembo tinkomye nno wabula nsazewo leero teri n'omu gwe nina tyankase it's my own decision no matter what they say forever you'll be my baby bwekuba kusomoka mu lyato tusaba mukwano tusomoke fembi just know it's true love mukwano and true love kuona vunaye tosimula baby tosimula kuena vunaye tojajamya
tujajamya kuwalavu naye tusimulanga baby tusimula kankuwelavu naye tujajamya kuma tujajamya manya byenkwagala tebikulika nibwo bisonda tebibalika simanyi na bwenyeza kiyingiza mu memeyo naye kasito kimanyi nkwagala natamanya kimanyi nkwagala siri budde tunondi kyuka my baby omutima gilasi kwata mpola guyinza okumenyeka nga tolaba gukume kuba tekulibala togukuba ne gujja enkovu kuwalavu naye tosimula baby tosimula kankuwelavu naye tojajamya kuma tojajamya kuwalavu naye tosimulanga baby tosimula kankuwelavu naye tojajamya kuma tojajamya kuwalavu naye tosimula baby tosimula kankuwelavu naye tojajamya kuma tojajamya Banange tuvudde mu kayimba katatu simula by Viola Nakitende kansula kayimba kabakoze bulungi twavudde mu kayimba akabadde kakyozende kikyosaba tuzza kayimba tosimula by Viola Nakitende kansula kabakoze bulungi banange essaawa zino tugenda kubanga tuwa obubaka eri abakyala oba abawala engeri gye bayinza okweyambamu tokiriza muntu kugamba nti Viola ono tojja kuyitawo oba ono tojja kuyitawo olwokubanga oli kino olwokubanga oli kino nedda tugenda kuba tubawo obubaka Becky bagenda kuba oba abantu obubaka abawala obubaka engeri gye bayinza okwekulakulanya nyo oba oliawo oba engeri gye bayinza okugenda mu maaso mpola mpola Becky agenda kuba ayogerako nammwe bakyala bannange abaagalwa nsooka obbaagaliza Women's Day ennungi zobaka wenina okusooka eri abakyala omanyi nze ndi nnyo mu bakyala abafumbo si mu bubi naye byabangi bankuze era oziwulira kakati lwaki kubanga nkuze ne mama wange embeera eyo njirabye sigamba nti gye ndimu naye njirabye abakyala waliwo abakyala abali eyo ne babba bammwe nga bambi munyigirizibwa kitegeera nga babayisa si bulungi omusajja kuba ng'olinga kaana kato toteesa nga omusajja bwagamba nti eba toteesa bannanga abakyala mbeegayiridde si mu bubi si malala naye mbeegayiridde omusajja waba akubonyaabonya muviire olw'ensonga agenda kukuba akubonyebonye ofundikire ng'era gwokoze eki gwokufunye ssente n'ogabirira famire banne nsaba temwe stressinga mikwano buno bulamu bwa kiseera kale Becky obudde butukute tugenda obudde bugende ddala bade nsaba obereka abantu botumira omu babiri basatu tubere nga tumba ma program kyakyanche then tusankane ku Monday nsooka otumira timu yange abaagalwa timu Chosen Becky mwebale kumpanika mwebale kunjagala tumirako mama wange Grace Nasimbwa abaganda bange bonna mikwano gyange papa wange David tumirako aba Nick Products tumirako bonna abaagalwa bange mukama bawo mukisa ne Kamenyo Blood I salute you Chosen Becky watu babadde olunaku lwaleero nange Viola Nakitende njagala okugamba abakyala kitokiriza byayitabyo kulemesa future yo ebyayita bireke bigende then focusinga ku future yo obudde ngeje butugenzeeko enda kutumira team Viola Nakitende ntumire omukulu Digibawa nina ne mami wange Diana ndoza aliawo mama Karimu n'amatuusu oli bulungi kansolo oli bulungi Kobzi mwena muli bulungi tugenda kubanga twerekereza program mbere bulungi mwera program kyakyanche bato bwegenze mbere bulungi akola kuwanyo alina okulabirira abato